don't know how to put on these switches. Eh? Ha! Nzasoso katestinga. Yasosa kakolako. Kati switch eno webera ngeri off. Ebera bwetera nga bwogiraba. Nti bubeera buneeno nga kana kayimiridde tekabera wansi. Nekatestinga tomazo connectinga. Ero saako bulungi kiraba. Mwasibye mutya mwenna abatulaba ku Saviour TV. Katusuubire nti muli bulungi. Bulijjo tubadde tubasuubiza nga tubagamba nti Saviour High School has the DIT program in progress. Olwaleero tulina kye tugenda obbalaga nga demonstration eya DIT. Abali eyo mukitegeere nti ddala Saviour High School byeyogera ddala bye bibeerawo. Olwaleero tuli ne student waffe agenda otulaga amannya ga student. Erinnya eryange nze Gilbert Mulindu era nga ndi muyizi akola electrical installation nga DIT ku Saviour High School. So Mulindu, oyagala okutunnyonnyola what is eyo kyoyogedde electronic oba biki? Electrical installation kati eno ye process ey'okuwayalinga amasanyalaze. Kuba ebiseera ebisinga ennaku zino ennyumba zonna ezisinga zirinamu amasanyalaze. Kati kino kye tusoma. So mwe muba muyiga? Tuyiga engeri y'okuwayalingamu ennyumba ezo. So today what are you really going to be showing us? Today, actually I'm going to show you how to wire a 3-roomed house. Oyina ennyumba nga ayina ekisenge, eddiiro, ebisenge biri bibiri, then n'eddiiro. Ekyo leero kye tuyagala tulaga. So we can go further as you telling us. Ddala wekifaanagana, ekifaananyi ogoberera biki, twagala tukulabe ddala. Step by step. Yes, step by step ng'otuyigiriza. Omuntu oyo ali eyo abaagala okuyiga, abaagala abaana baabwe okuyiga, kiki? Tulage kati. So what is the first step? Kiki okola? Ne wano bitunnyonnyole bino kubanga twagala kutandika buli kamu kakwateko katunnyonnyolo. Kano. Okay. Okutandika n'eno, eno gye bayita ennyondo. Ennyondo omugaso gwayo nti yeekoona buno bwe tubuyita clippers. Yes. Oba obuholdinga waya. Eno ennyondo gye nkozesa okukoona buno obuntu obuholdinga waya, ebeera nga waya eri faamu ku kisenge. So kati bino ebintu essomero eri providinga oba nga mwe mwabevaamu ssente? Essomero lye litugulira ebintu bino byonna. That is very good. Kati eno gye bayita lamp holder. Yes. Lamp holder gye nteekamu ettaala ne liryoka lyaka. Then eno gye bayita switch. Yes. Omugaso gwa switch nti switch ejjako kati wanene taliba liri off. Then wenkola bwe nti beera ntitaddeko nga liri on. Okay. Omugaso gwa switch. Then ate eno bagiyita MK box. Yes. Omugaso gwa MK box nti switch eno etuula ku MK box n'eryoka iba nga zino wires eziri munda togenda ziraba. Bagiyita MK box. Kitegeeza abantu bambi abagira eyo bagiyita MK box togikwatiranga kwatirira mubeera muziwaya. Muba munda ziwaya era okkirizibwa ogikwata. Kati nze ogikwata mu munda. In case nga nakyo njagala otereeza. Banno sooka nensumululako eno switch then nenkebera buzibu ki. Is there any false connection munda muli eri? Yes. Tulage ekirala. Eno gye bayita double switch. Double switch ebeera ne buno obuntu bubiri. Nti oyinza okusalawo n'ogamba nti akantu akamu kajja bakateekako ettaala ly'omunda then akalala nga kateekako lya wabweru. Ebyo byonna olina bituyigiriza kubanga bulijjo ababeera mu mayumba gaffe babeera bagamba oteekako obeera tya ne switch ng'eri ewabweru oliteekako ery'omunda oliteekako. Bannaye twagala byonna bitunnyonnyola olwaleero. Abali eyo bannaye mukyege amatu. Kati eno switch era nga bwe nkugambye nti osoosalawo n'ogamba nti ejja teekako kano eno nga kateekako ttaala lya wabweru. Then kano nga kasaako ettaala ly'omunda. Kati bino gye bayita two-way switch. Then eno yeba balubu. Balubu gye nkwata ne nteeka munda muno mu lamp holder. Esobola okuba nga eyaka bulungi light yo neevaayo obulungi ennyo. Kati ku bintu bye nkozesa eno bagiyita Star screwdriver. Nti esumulula emisumaali wabayo emisumaali egibamu engeri ya kasita. Kati eno gye nkozesa okugisumulula obulungi. Egibeera nga givuddeyo bulungi nga bwe nkola ki? Nga bwe mba ngyetaaga okuvaamu. Then eno gye tuyita phase tester. Phase tester omugaso gwayo nti in case ng'otuuse oba mu kizimbe w'ogenda okukolera. Tester gy'okozesa omanya ddala amasanyalaze mwegali oba tegaliimu. A tester. Aya nga wuli erinnya lyayo nti phase tester. Kati yeekola eti? Kati test eno
kati nga ku switch eno so okwagala okebera olabe eddala amasanyalaze mu switch mwegali kati nkwata testa yange eno nenjiteekako bwe nti nenkwatako ine engeri reacting yo ng'eraga kuno kuliko kabalubu kati bwobanga amasanyalaze mwegali kabalubu kano kaaka olyoka omanya nti ya current mweri munda ebyo byonna tugenda biraba olwaleero. Then ono bamuyita soltape. Soltape akozesa mu insulation watosamaliza kuwayalinga wires zo nozirekawo nga wires ziri beya oyinza oba ng'ogitadde oba ku kisenge omwana najja n'agikwatako amasannyalaze ne gamukuba n'afa naye oba otaddeko soltape ono ayambako aprovidinga protection eri waya n'abantu abagiriraanye naye oba okutteko bwoti tegasaayita mu soltape ono. Abamu tubadde tumukozesa walala akola amasannyalaze kati eno tuyita cable abasinga gye bayita waya naye ate waya kikozesebwa okutegeeza ebintu bingi. So this is a cable. Ffe masannyalaze we call this a cable. A cable ekozesa transforming oba okutambuza amasannyalaze nti oba oyagala tambuza amasannyalaze tugeje ng'ogajja mu kiyungu oyaga supplyingako n'eddiiro use this cable. So obwo buwaya obuliko what are they? What do they do really? Zino wires eno cable nga bw'ogiraba erina wires 3. Tuyina eno etalina kakuta konna oba naked wire. Tuyina eno eya brown. Tuyina ne wire eya blue. Kati eno wire eya blue bwetuba tuwayaring ne wire eya blue yekolanga neutral. Neutral. Kati abamu munnaye tebabimanyi bya neutral. Agayita neutral oba biki. Kati eno neutral then eno gye bayita live. Omugaso gwa live nti live amasannyalaze mwe gatuukira. Oba weebeera nga socket ng'eyo nti amasannyalaze we gajja gatuukiramu eno live. Kati ate neutral omugaso gwa nti neutral terakozesebwa kuzzaayo. Nti amasannyalaze gaba nga gasusse obungi mu socket gayitamu eno neutral ne gaddayo mu supply. Ate kano eno gye bayita earth wire. Earth wire ebiseera ebisinga eyambako okendeeza oba nga mbe resistance. Amasannyalaze gaba gazze nga mangi agamu gayitamu eno earth wire ebiseera ebisinga ebeera connected to the ground nti otugolaba tubeera ewaka waffe wabaawo gye bayita meter box. Kati meter box eyo ebeerako waya eya green ebiseera ebisinga eba ya green and yellow. Kati eno earth wire ebeera connected ku eyo waya ya meter box. Amasannyalaze in case we gaba nga gasusse obungi no earth wire yevunaanyizibwa gatwala mu ttaka. Kati nzikirizibwa okubikwatako nga simanyi mugaso gwabyo ddala. Okubikwatako kuba olw'ensonga oyinza ogenda n'okwata kati oba obiyize osobola omumanya nti eno yebeeramu omuliro eno temubeeramu. Naye nzikiriza obikwatako n'engalo zange bwe ntyo kubanga nkulaba olina by'oyambadde. Olaba nze nyambadde glove eno. Omugaso gwa glove enyambako nti naye mba nkutteko bwe nti tegankuba. Ne kati bwe nkwatisako guno omukono gutalina gloves automatically gaba gagenda kunkuba. So ne glove eba important nnyo nti it prevents the shocking of the electricity. Oyinza okukwatako bwoti nga amasannyalaze mwegali ne gakuweerawo. Is there another thing you want to show us? Tulage. This is a tape measure. Tape measure nti oyinza okuba ng'olina ky'oyagala opima. Emanyi mugenda kuzimba. Si kuzimba. Ni masannyalaze tape measure tugikozesa. Oyinza okuba tugeze ng'olina ky'oyagala opima. Client akugamba njagala nga switch yange eriranye socket. Naye ng'egisinzaako centimeters nga 7. Kati ng'oyita tape measure ng'opima centimeters. All these things are relevant because we normally see houses nti cable eri wano n'endala eri wali. So these differ also. Yokola amasannyalaze olina okuba nga mathematics omutegeera kubamu ne calculations nopima nti waya emu emba ngitadde wano eno eddako erinabeera wali endala eneebeera wano eno. Gwe mugaso gwa tape measure ekozesebwa kupima. Then ninawo eno bagiyita magalo mu luzungu gye bayita pairs of pliers. Kati eno magalo ekozesebwa mirimu mingi. Magalo eno esobola okozesebwa okumenya waya oba okuluma waya. Kino kye bayita okuluma waya n'okwata n'oteekamu then you break. Gwe nga ng'ozza obitereeza omanya ky'olina okukola. Nti manya nti kati eno waya yinza oba nga yakutuseeko neetaaga ogibreakinga osobole okuggyayo endala. Era amagalo eno yennyini tugikozesa okufuna waya eyo endala ey'omunda kanako omunda kano. Tukozesa amagalo eno yennyini okukaggyayo. Nti okakwata n'okasunako wano ebbali bw'oti. Bw'okasunako
then omala n'osikako kino ekyokungulu so ekitegeeza osigaza akalala another fresh wire. Gwe mugaso gw'amagala eno. So I think ebisinga biwedde over there is still a lot you want to show us. Kozi zino eno nadde nzikugambyeko zino zibayita clippers. Clippers omugaso gwazo nti ziyambako okuholdinga waya ku kisenge. Obanga tewakozesa pipe nga tewakuba piping eze wires ng'ozaagala ziyite wabweru nga munda temuli pipe, use these clippers. Ojja kundaba wano nga nzikozesa okuholdinga wires zibeere nga ziri faamu bulungi ku kisenge. Kuba waya okubeera ng'eswinginga bwenti eyinza okutuuga ng'oyitawo oba n'ogirinnyamu ne bivaayo. To use these clippers okuziholdinga obulungi. So, I think that's all. Ebyo by'ebintu byaffe bye tukozesa mu electrical installation. Bannayina ekigambo kinzibwaira. Eggwali eyo ng'oyagala omwana wo ayige bino ebintu bannaye. The school is Xavier High School Kiboga. Tobisanga walala, obisanga no Xavier High School. Mulindwa wano agenda tunnyonnyola batya bwe bakola amasannyalaze. Oyagala omwana wo okuyiga amasannyalaze. Oyagala omwana wo okuyiga ekintu ekirala. Jangu ku Xavier High School ebintu ogenda biraba era obitegeere bulungi. Mulindo, I want you to go to tell us more. Oba otulage ddala twagala tukirabe practical. Twemulowooza nti baba fezza omwana yabikuraminze. Twagala abibalage mubitegeerere ddala. Mulindwa tugende maaso. Tugenda okukola leero ngera nabadde mbategeezezza nti nze nga client azze n'akugamba nazimbye ennyumba yange ng'erina ebisenge bibiri, eky'abaana then n'eky'abakulu nga kuliko n'eddiiro. Kati n'agamba jangu wayaringe. So today ogenda tulaga ebisenge ebisatu. Three rooms. Yes. Nga kuliko eddiiro n'ebisenge bibiri. Kitegeeza tugenda kozesa bulbs zigenda beera 5. Ey'omu kisenge ekisooka n'ey'omu kyokubiri ey'omu ddiiro then n'eya wabweru ku security light. Bulbs ze bulb 4. So n'omuntu ali eyo akookayize tobeeranga abamu mukwata ne muzimba ennyumba zammwe zirina y'abaweero tezirina za munda. Oyagala labisa ki? Bannaye tugende mu maaso wamma Mulindwa. Yes, let us go in the lessons. So okusookera ddala ngenda sooka sketching ekigenda okukola. Okay. So you have to sketch. Mbalage ennyumba yaffe egenda beera efaanana etya. Bali tulaga sketch abatulaba. So assuming this is the first room. Kati ngeno ye second room. Yes. Then eno nga ye third room. That is your third room. This will be the first room, the second room, and the third room. Yes. Kati eno yegenda okubeera shedi yaffe. Oba akabalaza. Okay. Jangu obeere wano ng'abantu bakulaba bulungi. Yes. Bakulaba. Kati eno ye first room, eno ye second room, then eno ye third room, eno ye shed oba akabalaza. Kati tugenda okukola okuwayaringa. Ngenda kozesa switches zigenda beera 3. Nga switch emu nteekako ettaala ly'omu ddiiro n'erya shed. Then switch endala ngeteekako erya room 2 n'erya room 1. Soko kaddemu bulungi sikategedde. Kyengenda owayaringa leero tugenda kukola nga ennyumba yaffe erina rooms 3. Room 1, room 2 ne room 3. Na room 3 eno ye ddiiro oba sitting room. Then eno ye shed. Nenga nagambye tugenda kukozesa amataala 4. Ettaala erimu ligenda beera wano, eddala wano eno, eddala wano, then eddala ligenda beera wano eno. Wabweru wagiyita security light. So ng'eyo yonna tetunnabagendayo. Byo bino obitulaga. Kiki ekyakwayiriza okujja mu electric installation? Ekyampayiriza okujja mu electrical installation. Waki omuzadde yandikyuzinze ebirala naye waki wakyuzinga gwe kino? Kuba electrical installation eleeta kanjite quick money. Tosobola okubeera ng'oli awo ewaka neighbor najja n'akugamba balubu yange egaanye okwaka. Kati nenkozesa amagezi gange najja ku Xavier High School ngenda ne mugamba nti obuzibu buli bumu balubu yo yafunye obuzibu etaaga ofune balubu endala. Tegeeza naawe oli kubala ka ssente. Kikuwa hard money eba ssente ez'amangu. Ojja buzinga omugambo ogenda kunfunirayo nusu kasanvu n'ogenda n'ogula balubu n'ogiteekamu n'addamu n'ayaka buto. So that's what inspired me nti n'amasannyalaze nze kuva buto nali ngaagala nze nga muli mpulira ngaagalira ddala. Ate we Mukama we yampa we namayiza P7 yange omuzadde wange n'aŋŋamba ndeeta ku Xavier High School. Nawulira nnyo essanyu kuba nali nakiwulyako nti basomesa electrical installation and wire ebintu ng'ebyo. Bannaaye omuzadde ali eyo omwana muleete ku Xavier High School. Oli eyo omwana Mulindwa anaakula ssente. Mu holiday tokola ne ssente zo. Mu holiday aba neighbor bamanyi okumpita n'aŋŋamba soketi yange egaanye okukola. Oluusi n'osanga nga waya eyinza oba ebadde yavuddeyo.
n'ogizaayo ne weefunyamu ssente ezikubeezaawo. Omwana tomuleka waka kutula bannange, muleeta omwana ayiga electrical tugende maaso mulinda. Tugende mu lesson. Yes. Kati so wano eno nga bwe mbadde nkunnyonnyodde nti wano ngenda teekawo switch yange eri gye nagambye yatuganga switch. Ebeera n'obuntu bubiri obuteekako. Kati ng'akamu kateekako lino ery'omuddiro, akalala kateekeko erya wano. Omanyi nange mbadde embuze nga ngamba wakitude wamma kyekyo. Lwaki kano ngenda kateeka wano eno. Yes. Then wano nteekewo wanuganga switch ne wano wanuganga switch. Zibalubu zaffe ennya ze nagambye. So that is your sketch. Then wano wansi tulinawo gye bayita battery. Oba yegenda okukola nga supply yange yegenda okumpa omuliro. Assuming ng'ogenze mu kyalo eyo teri masannyalaze naye nga client alina battery. Naye alinayo solar ku bbaati, omuliro mba nagujja ku battery nsobola okuwayalinga ky'abansabye. Kati obiconverting. I use what we call a cable. Cable ekola emirimu mingi. Era kituzaayo ku cable. Kituzaayo ku cable. Tulabe eno cable eno gye ntadde wano eno. The cable is connected to the battery. Yes. The cable yegenda okola nga supply yange. Nti yegenda okumpanga omuliro, gugenda okwakisaga n'ogona amataala ana. Tugende maaso. Tell us the next step that we are going to. Kati kye tugenda okukola, ngenda sooka nteekewo MK box zange nga bwe nabadde nzikulaze. Yes. Banaye omwana tomulekeeyo nkyakaddamu, omwana tomulekeeyo kutambula mu mizigo gy'abantu akola olugambo. Omwana muleta ayiga electrical installation wano. Abaana bagambye bafuna hard money. Bannange omuzadde aliyo Xavier High School nkyakakugamba is the best school in Kiboga. Yeyina abaticha abasomesa wano co-curricular activities. Yes, co-curricular activities byonna bigwa wano. Waliwo tulina bakery wano, tulina shoemaking wano, tulina liquid soap making, tulina ebintu ebyenjawulo naye by'osobola okwagala ebisobola okufunira ssente. Omwana wo n'ajja mu holiday n'akuyiriza nawe obooluganda tobeereeyo ng'okaaba. Omwana mulete ku Xavier High School, ssente ziri awo ntonotono, omwana ayiga electrical installation. Tugende maaso. Wabaawo obuntu obugiramu MK boxes n'eno obubikawo. Oyinza oba nga woziterese waliwo ebintu ne biyingira mu neno ne bidamaging MK box yaffe. Kati buno obuntu buteekawo to provide protection. Kati mba nina okukajjawo kuba kebo yange mwegenda okuyita. Kibalaba ondabye nga ngezaako okukola ki okubugyamu. So MK box esooka gye ngenda oteeka wano eno. Ngesupplyinga room 3 ne shade. Banaye bwegendereze buno obuntu. Kinabadde nalidde okugamba nti eno clipper ekozesebwa era okuholdinga MK box eno ku kisenge. Still we use a clipper okugiholdinga obulungi. Then ofuna clipper yo. Funa clipper bulungi nnyo. Hold here. Okay. Nange ndi kuyiga kati bannange. Oteekamu clipper yaffe bulungi nnyo. Then you start. Kati tuli mu electrical installation. Nze akantu kanywedde dda. Teekamu clippers eziwera okuleeta obutarotatinga. Olina okwongeramu clipper ey'okubiri. Gireetera okubeera ng'eri very firm. So clipper yaffe enywedde bulungi. Okay, yes. Kati era tugenda teekawo MK box endala wano eno. Egenda osupplyinga room 2. Abatulaba wano tuli ku room 3 ne shade yaffe. Tewambako bbeeyo nga bakutiza gundi emu. Tugende maaso bannange. Kati eno MK box yegenda obeera eya room 2. Yo ngenda teekawo gye bayita wanuganga switch. Esupplyinga room 2 yokka. Room 2. Nayo katugiteekemu. So hold here tulabe. Kagudde. So it's to be like this. Bannange nze ndi kuyiga wano. Sente saasasula bintu bino ebintu bya bwereere. Sente omwana tomutwala mu technical institution Xavier High School weeri okumusomesa. Tugattako akalala okunyweza. Tawe MK box yaffe enywedde bulungi. Then tufune n'endala.
kubanga we nagambye nti tugenda kukozesa switches zisatu so tulina okwetaaga MK box ndala. So tulina gwe tulaba na assistant ono ali wano eno ajja atubuuzeeko naye atugambe alayika naye student wa electrical installation. Okwogera ekyo tebadde nsobi era nga bweyogera ge mazima. Abantu baabo balabe Abantu bannaye nsooka okubakubira omulanga nimbagamba nti eyandeeta ku Xavier High School erisangibwa ekibuga teyakola nsobi era mwebaza kuba nange ninga ono nava mu buto nga njagala amasannyalaze nga muli twira nkyebuuza gaaka gatya era nga nange njagala impayalingeko naye Mukama yayanukula essaala zange kuba nali nkisaba. Maama olwamala tuula P7 naŋŋamba nti ntwala ku Xavier ate engeri nti ne Xavier internet gyeri njira ku TikTok Google ogisaaki nga bagireeta n'ebigenderamu nti amasannyalaze shoemaking like liquid soap baking byonna nga mwebiri kati nze olwalalamu electrical installation neŋŋamba boy ngenda ku Xavier boy yali aŋŋambye okutwala ku Xavier ne ku BAM osegedde kati nze olwawulira Xavier ne BAM saategeera nti gyeri osegerera okawuliddako omuzadde ali eyo kuba ekituufu olwawulira installation nti amasanze mwegali ku Xavier saafuna nabudde njagala babulabe bulungi otunyumiza nga mulindwa watulaga wano ekituufu nze olwawulira nti amasanze ku Xavier gyegali saafuna nabudde bukola ki ogamba Xavier nviiraawo ne BAM saanoonya kuba nti nayinako mukwano gwange yagenda ku BAM natuula naye yaŋŋamba kale bannaye abazadde temukiyita kuvumirira naye amasanze go saagafuna bulungi wa ku BAM saakiwulirayo nnyo neŋŋamba ate kati lwaki ŋŋenda ku BAM nga Xavier weeri era omuzadde ng'oli eyo ng'oyagala omwana we okukola amasannyalaze ekituufu Xavier buli kimu ekiyina tegenda kugamba mbu ate leeta $20 omwana asoma amasannyalaze bino ebintu banaye sifa babigula mubiwuliddeko Xavier yebigula nabagambye bagenda wano mu technical institutions ne bagamba leeta $50 wano kati omwana wano ebintu abiyigira bwere ogenda yisa amaaso ku Xavier ogambe kantwale eri omwana wange bagambe banaye leeta $30 tutaaga $30 omwana asoma amasannyalaze ate simanya gula bine na sente gula biki banaye bino bye twambadde zino waya amatala biki Xavier yetuteekamu banaye nkowoola omuzadde yenna aleeta omwana ku Xavier asoma amasannyalaze waliwo abeebuuza ng'akubye nnyo amasannyalaze si masannyalaze goga nti ge tuyinayo n'ebirala bingi nawulidde ku bakery tugenda nakulya ku migaati tugambye gwe buli kimu kigenda beerawo just wakuba nti rero tuzze tubalage engeri gye tuwayalingamu ku masannyalaze kati mulinde we tunaakomawo nga tubaleetedde ki emigaati keeki liquid soap ogenda kubeera oyoza engoye nga ebintu mwana we yabikuweerera ate kati ekyengatto nakyo kyogeddeko engatto ezo najyo gyeziri nange gye nnyambadde n'ogiraba omwana ye yaginkola namugamba ne ndaga ku product gye mukola nange neŋŋamba kanyabale ku bya Xavier osegeera wali wonna nnyina okugenda n'akagatta akapya sijja kusitegalawo bwe ebiseera ebisinga nzija nga ne ku by'obuwoowo nga baana we bagamba ng'okuba obuwoowo banaye mbase ekubye obuwoowo liquid soap Xavier gwekola ewunya bulungi byenkozesa Xavier bye products za Xavier zenkozesa n'entambula nga buli omu agamba omwana wa Xavier akoze eki ayiseewo banaye omuza nkwongere bandekaawo amanya mpitibwa Seruyange Abdulatif awo kiba kimanya ekyoba nkuga ate bwe tutuuka ne ku byendya ekiseero kituufu batusiibulula ddaku ebeerawo okusobola kubeera naye sinza omwogezi w'olunaku nzekka tufuneyo n'omulala tweganziza nnyo oyo Abdul abawaanidde Xavier tugende mu maaso tukomyewo nadde nkyabalaga how to install the MK boxes ngera bw'olaba maliriza bulungi okuziteekawo kati kitugendako ekirala kyekyokupima wires twakalabye wano katebu measure kaffe olina okumanya nti cables zinene okuviira ddala ku supply
okutuukira ddala ku switch yange ngenda kwetaagisa meters meka. Ofuna tape measure yaffe eno bulungi n'omanya nti supply egenda beera wano. Nopima nti okuva awo okutuuka wano eno tugenda kwetaagisa centimeters 15. Nopima wali eri kuwayayo bulungi era nga bolaba kebo yaffe yino wano eno holdinga bulungi nnyo n'ogamba nti kati wano pima centimeters 15 nomanya nti zikomye wano eno. Bana ina abayambi tubalina wano. Ebintu bya olaba Xavier bannaye simanyi ssomero bawali eri gisinga 15 ofuna pliers zaffe erize nagambye ng'okutula wayayo. Abaana bayiga bonna tugende maaso. Basi Kino kiba kiwedde kebo yaffe ndowooza ogiraba tugenda kuva wano eno. Batugambye bulungi tokwatirira kebo nga toyina glove. Please, if you're going to touch a cable, wear your gloves as they are doing, like so. So, eno ye kebo gye mbadde mbalaze gye tuva okusala. Era ndowooza ogiraba bulungi tegenda kukola kuva wano eno okutuukira ddala wansi. Egenda osupplyinga sitting room ne shade yaffe. Eno ye kebo eno eyo nga tugisa ebbali kuba byonna birina okubeera mu nfo. N'opima n'omanya nti okuva ku supply okujja wano eno centimeters meka. Wano sooka n'ogipima bwoti. Twali twagala tekola bintu nga biri zigzag. Olina sooka n'ogipima kuva wano ku supply okutuuka wano eno. N'omanya nti awo ninawo nawo centimeters meka? Centimeters 15. N'opima okuva wano eno okutuuka kuno eno. Nawo tulinawo centimeters meka? 15. Kitegeeza ngenda tema kebo yange ngenda centimeters 3. Nga tufuna kebo yaffe kebo yino ng'opima centimeters 3 zikomawo. Era nga bwe nagambye nti obanga tewakola math masannyalaze gaba gakulemye. Lw'ebyokubala biba bingi. Ng'opima nti centimeters 3 zikomawa zikomye wano eno. Ebintu biri wano bannaye, ebintu biri wano bannaye. Ng'okutula bulungi kebo yo. Omanya nti eno kebo era nga bw'okiraba egenda sooka eve wano bweti then wenaatuuka wano ewetemu ekkiriremu mu kebox yaffe. Waliwo abatulimbalimba ne batajja nga tebalina tape measure. Abazadde obagamba ki ku ekyo? Era omuzadde kasolaba omuntu nga azze okanika amasannyalaze go nga tazze na tape measure. Oba osanga n'akola waya ng'akoseza waya nnyimpi kuba teyasoose manya measures entuufu ezeetaagisibwa. Balina okujja ne tape measure n'amanya nti kebo gye ngenda okozesa egenda banga yeetagisa centimeters oba meters bwe ziti. Nti n'ekifo kye ngenda okupimamu nti okuva ku supply okutuuka wano eno kigenda kwetagisa bwe ziti. Gwe mugaso gwa tape measure yo nti waba tazze nayo kitegeeza byaba agenda okukola aba ajingirira bijingirire. Kati omwana omuyivu eyasomera ku Xavier High School bino bonna ababimanyi. Atasobola kujjawo n'akolera bintu nga bifu. Babeera yabisoma buli kimu ng'amanyi omugaso gwakyo. Tugende maaso. Kati kebo eno webezze ejja eri bweti. Oba olina okuggyako kino ekikuta kana akakuta k'okungulu. Oba waya ziri zibeera munda. Kino kyenkola kye bayita ekyokuggyako kana ak'okungulu. Akakuta bali kaggyako bannaye. Kuba togenda kuwayalinga ng'ate n'akakuta kwekali kyawe bibeera okola oba tobitegeera. Bali be nagambye abajja nga bayiiya bulamu. Naye kati ffe ku Xavier High School buli kimu obeera okimanyi nti kino kigenda bwe kiti, kino kibeera bwe kiti. Era nga bw'olaba nti waya yaffe yino tutandise ogirengerako ebeera munda. Naye ebintu nze ndi kuyiga bipya wano bannange. Wayaringi wano ku Xavier High School. Waya bagisala nga we mulaba. Era amagalo eno byonna yebikola kuba amagalo erina emirimu mingi. Ekolera ddala emirimu egiwera kati nga bw'olaba kebo zaffe zizo zivuddeyo. Era nga bwe nazikulaze zonna 3 tuzirinawo. No earth gy'okozesa okwongera okweneraginga ku length ya wayayo gy'oba weetaaga. Then kino kibadde kikyalina mugaso. Ekyo kibadde kikyalina mugaso. Omanyi abamu bakirekako. Kati nakyo kiba tekyalina mugaso. Oba kiba kiyambako okubikako waya eri. Maama ngenda mugambe wakanze. Kati eno earth wire tolina gikutulako olw'ensonga eyinza ofuna omulimu omulala gw'enaakola. Kyova olaba ogikwata n'ogizingirizaako ku neene.
bana ebintu biri careful, you are doing careful, obikwata mpola mpola, sikupapa waliwo tugambe na waliwo ne bana abapapa nga batwolera ebintu byaffe nga bapapa. Yawo bona akola amasanyazo ino kiwa obudde n'okikola mpola boyinza papa muno okolamu ensobi emu bweti amasanyazo tegasonyiwa nga gakubirawo gwe ng'ofa ebyo nga bigenda naye obanga wakikoze bulungi nga weegendereza kikola mpola nga tewali kikukakusa yadde ekimu okikola step by step ozo okiraba kawaya kaffe tukafuna bulungi nnyo ewano nojjako kanako kungulu basi kibeera nga kiwedde bulungi nga bwe tukyetaaga then otandika kyawo tuba tugenda tandika omulimu kubeera gwandeese eno waya mba nno giyisaamu ejje eyite muno MK box ekitegeeza n'akakatuli kalina omugaso mwe muyita kebo waya eno egenda yitamu MK box manyi abamu bamenya wano nakugirira bulaba nti waleeteramu buno obuntu nti wires zaffe bwe ziyita kati zino wires zizigenda obeera ku switch yaffe ino zitwala ku supply zifune omuliro supply yaffe yeno gyenakulazeeko okukwatako kuba sinagiconnectinga ku battery okwatako naye nga tosobola kukwatako wano basi kati nga tufuna clippers zaffe nga zikola omulimu gwe ziteekeddwa okukola kubeera nagambye nti clippers zino ziholdinga cable bulungi ng'eri kuli ku kisenge kifujangu okwate wano balage how we clip these cables ate abamu bajja ne beemalira nga bali mu masannyalaze olaba nti oba olina okujja ne muno nemuno bannaaye abaana temubayisaako mirimu eyo kozi n'ekirala olina omakinga sure nti eno kebo teyeezinzezinze omanye ensonga lwaki nti eno kebo gyekoma okwezingazinga negenda ng'ekola makoona bweti kati olaba nga egenda ekola makoona ate nekajjawe kati ate nekajja buli gye kakoma okukola amakoona nga n'amasanzi geeyongera kati eyinza okukola amakoona amasanzi ne gajja mangi wano ne gakozinga ki short circuit okakananga byonna bisiridde wabula okusiriira kizo butakoma siriira okakananga n'ennyumba ekoze ki eweddewo ng'eyidde kati okuziyiza ekyo kyonna olina ogigira nga yeegolodde bulungi kitegeera atugende maaso mukama ekyo balaba ngambye nti olina okujja ne muna n'akuyambako kuba kino ekyokugula togenda kikola wekka wetaagawo help anaakuyambangako obuntu babuteekamu mpola mpola sikupakuka clip your cable very well era nga bwokiraba ojaba nti enyoddeko bulungi ku kisenge kyaffe kati wano tugenda ogibranchingira egende ku supply efuna omuliro naye bannaye omusomesa wammwe abasomesa bulungi olaba nange ebintu mbikwatiddewo wano tugende maaso gwe era ogigolola bulungi nnyo n'oteekamu kilipayo ebintu ndowooza mubiraba abatuwuliriza abatulaba yonna gye mutulaba make it more firm olina oteekawo kilipa ey'okubiri kuba ebiseera ebisinga waya zino eyinza okuba nga oba abagiwetamu abagitereka gye wagigula kati oteekako kilipa ey'okubiri nereetera waya okuba nga enywedde bulungi era nga bw'okiraba kati awo eri very firm tegenda kuvaayo nga mukwano gwaffe wano watugambye then nendyoka ngiwetamu naye ogiwetera response ate waliwo ababizannyirako tugambeko olina ogiweta bulungi nnyo n'abaana tebalina bikwatako kuba yinza ogikwata n'aginyoola n'agizza eri n'agizza eno kati awo ginebeera ng'eteredde bulungi nga bwe mba ngyetaaga batugambye waya yaffe ebeera straightened abali eyo abaana nammwe abaagala oyiga ebintu biri wano ku Saviour tofunako partial video wano jangu ebintu obifunire ddala ku Saviour High School waya tugiweseemu bulungi sobole okujja ku supply efune omuliro endala akantu mukalaba bannaye abooluganda abali eyo nakugambye omwana tomutuuze eyo ng'akola lugambo ku ssomero eyo yonna gyali ajje wano ku Saviour High School ayiga ebintu bannaye tebula tolina bbeera wekka era okubeerawo n'akuyambako kubaafu sometimes zimanyi okugaana onyweramu kita nti kebo yaffe awo eri kati wonna eno wegenda osisinkanira supply eri
ne bwenjikomyawo kati ogwayo gukoze ki buwedde erinze kimu kufuna mulire guleete wano mu switch eba tukola ne switch tugiteekeko lumu tumanye nti ogwo omulimu nagwo guwedde. Waliwo munnaye ababireka wano n'ateekako amasannyalaze ate ono n'agira ensonga lwaki nsoose nenteekako switch eno nti nyinza okwerabira nenconnectinga wali ku supply nga zino waya zoba zeegasse n'okozinga sosakyuta ennyumba y'abandi n'ogyokya nobeerako eyaffe nti oteekako kebobooti ng'osibako switch yo bane bino ebintu bikola nga tosomeseddwa jangu ku Xavier High School waya zino zirina okuba nga zenkanankana olaba eno ngenda sooka ngisaleko sobola oba nga yenkanankana bulungi nnyo ne ginne waayo basi kati awo kiraba nti kyenkanyenkanye bulungi nnyo kuyambako nti oyinza ogiteeka muno mu switch ate ng'emu ekikinadde ng'endala nnyimpi nekireetera ate nakyera obuzibu kati eno switch nadde nerabidde okulaga eno switch ebeera n'obutuuli bubiri wabeerawo kano eno ne kano eno kati kano akaliko L1 kekagendamu live wire era bubeerako n'amanya demonstrations zikuba nti okola ensobi then kano eno akaliko Lcom ndozokolaba kano mwe mugenda neutral wire yaffe ekintu kyaffe tukiteekemu bulungi era nga bw'olaba nga we nagambye nti eno wire ya blue yekola ku live then eya brown nekola ku neutral basi kati ng'ogiteekamu bulungi eya bbulu n'ogiteeka wano awabeera live eya bbulu yegenda wansi eya brown yegenda waggulu ebintu ebyo mu mixinga wano oyinza obimixinga aye nekirabo no making sure nti oginywezezza bulungi muli munda oyinza ogisiba n'olowooza kinasiba ekyanywedde naye ng'ate kumbe ekyanywedde bulungi kati awujaba nti waya yaffe enyweddemu bulungi nnyo n'okwata n'eno nayo n'osumulula wano weegenda n'ogiteekawo bulungi nnyo ebintu tuli biigira wano ku Xavier High School omwana muleete bannaaye omwana muleete tuli kunyweza waya yaffe n'okakasa nti onywedde bulungi nnyo kasukulu kano kasibidde ddala ne kanywera kikyomala okitegeeza nti kiwedde wabawo kye tuyita okusibako okunyweza eno switch n'okiteekako MK box ate omuntu wange ono ajja kitukolera ekyo tulina obuuma buyita oba emisumaali gino emisumaali abantu abasinga bajira ne bagamba omwana wange azannyisa ojabuwa omwana ajabumira ofiira omwana bannange kati kyokola buno omugaso gw'obuno obusumaali nti eno switch eno ogiraba yeetaaga kati wogirekawo ng'egize era omwana asobola oyisamu olugalo n'akola ki neyeekubya amasannyalaze kale tugiteekako bulungi n'oteba nti akatulika kalimu enteeka omuki omusumaali wooguteekamu togunywesa na ngalo n'okola ki n'omaliriza abamu bakola we batono nange ogenda okakkananga omwana buli wateekako etala nga kikka nga kyambuka okakkananga n'omusumaali gukoze eki guvuddeyo amasannyalaze kati kyokola ogusiba bulungi kino kye tuyita tesita naye osobola ogikozesa okola ki okusiba guno omuki omusumaali osiba bulungi guno omusumaali n'omakinga sure nti gukozesa soka kireko wano nyweza ebintu byo n'omakinga sure nti gukoze eki gunywedde omusumaali tuli gunyweza wano bannaaye omuntu tajja nakukolera ebintu n'abireka bulesi bwati ye ensobi abantu abasinga gye tebakola oba oluusi abantu abasinga tebakikola nti lwa nsobi akikola nti kanve ku mulimu nfunye akasente ne bannaye nze kankubuulire kino tosobola aleeta mwana wo ku Xavier n'avaawo ng'akola ki akola ebyo ebintu bamanyi buli kimu ekikola ki ekyetaagisa n'engeri omukozi gy'abakola ki gy'aba yeeyisaamu kati era ng'oteba bulungi akatuli nti kaakali ntaddemu okitegedde abatulaba bannaye bino tebyetaagisaamu maanyi oyinza ogamba omwana wange tasobola amasannyalaze munafuubiki byetaagisa amaanyi nange tebadde ndokobooza bino ebintu byetaagisa amaanyi omwana ogenda mutuma ekawundogolo nti atandika okukimira amazzi ate ng'ebintu things are here very simple olaba nange kati nakutte waliwo live wire neutral wire omwana ogenda kugamba naye omwana tekagenda kima amazzi bino ebintu byetaagisa amaanyi ate ng'ofuna munnange segedde
bigashuwa ati kanywedde tewali maanyi omwana tomumenya stunted growth bannaye tulinawo ne buno Yes. eno buyambako okubika emisumaali gino nti amazzi oba any moisture yinza okujaleta gino emisumaali okutalaga osanga nti oba ogusumula teguvaamu bulungi kati batuweerako buno obuntu okaleeta bulungi n'okatuuzaako n'okanyweza ne tesita yaffe nti awo omusumaali gubeera very safe tewali kintu kyonna kiyinza gutaataaganya era ne kweno side naye n'okaleeta bulungi negundi yonna sooka oveeyo bakalabe bulungi mulaba abaana be batulaze ebintu kati kaswitch kaffe ne kavaayo bulungi nnyo. This is a student, it is not a teacher, it is a student gwe kozi n'ekirala oyinza okusanga nga olina omwana ng'abirabye ku Saviour TV n'agamba naye kangezeseeko guno omusumaali wonna agulekawo nga guli bweru ajja kugamba kansumulule ndabe ekiri munda kati okateekawo kajja muzibwalira tekise kiba kyakunyiriza nti tunyirize kimu kibeera n'omugaso gwakyo genda mu maaso se kati ffe ng'abakugu nga wakisomako obeera omanyi nti wemba nziza okkanika tulina pini gye tukozesa mu masannyalaze. Nabadde njagala kubuuza after you completing all this don't you get a certificate anything ekibalaga nti we students of ng'omaliriza bulungi nnyo master waffe atufunira certificate ekakasa ddala nti naawe wa an expert mu masannyalaze eyo certificate oba yagadde okusaba omulimu kuba babaawo bakasitoma abolugezigezi n'agamba nkakasa anti by'oŋŋamba kituufu wabisoma bwe tewemenya nakulekana na kasitoma okwata bukwasi kipapula kyo ng'omulaga nti nze nasoma amasannyalaze era ndi mukugu ekipapula certificate eba ekwogerera bulungi nnyo ekuyambako n'okufuna emirimu munnaye ennaku zino ebintu bya mpapula kebo yaffe eno erabika bulungi nnyo ate n'ekirala waneeno abamu baba bakiwayaringa wayazi zino zisigala ziringiza naye yaffe ogiraba nti eri well insulated buli kimu kiri munda basi katugende ku switch zaffe ezisembye eyo ebintu ate nno tukyalina ebintu ebyokukola bikyaliwo tulina okuddamu ne tuluma waya yaffe bulungi nnyo waya bali kiruma kati ensonga lwaki kino nakikoze bwe kiti ensonga lwaki kino nakikoze bwe nkiti nga kiri ku layini y'emu olw'ensonga nti eno demonstration eraga nti rooms zino tugezeemu eri waggulu endala eri wansi waayo kati waya enaaba ereese omuliro waya egenda ogabira eno switch egenda kuyita muneno munda esobole okukkirira wansi that's why zitadde ku straight line zirime ate kututawaanya jukira kano ke bwatugambye ke kava ku mita gundi supply togenda kwata ate buli wamu otwalenga ku supply ate oba olina giyisa munene olweta omulimu gw'okubanga guli organized muneeyita mulumu things are organized here members oba ne masanyaze wenyini banakuleetera ewuwo ng'olaba kye biwaya babiyisa wabweru tojja kusiima ne muno tuba ne pipes zaffe zetukozesa kuba masanyaze nga tonajja mu domestic installation oyo kye tusooka okukola kye bayita piping pipe waya ziyita mu pipe muli munda ekageke kiri nti eno just demonstration tubalaba nti pipes teziriiwo naye mu nnyumba zammwe era mukiraba nti pipe zibaamu omwo pipe ezo tezitambuza amazzi pipe ezo wabawo ez'amazzi n'ez'amasannyalaze ne kati ffe tuba ne specific pipe ezaffe ez'amasannyalaze tezitambuza amazzi kuba amasannyalaze n'amazzi tebikwatagana kati waya zineene ensonga lwaki nkitadde mu straight line nti ejja kuyita mu pipe muli esobole okwambuka mu ceiling board kyobalaba nti ziri ku straight line bulungi bireme ate kuyita wabweru byayinza n'obikwatako n'abinyeenya so kebo yaffe yinewedde eno kebo egenda okujja waneeno omuliro esobole ogusupplyinga obulungi waneeno wansi as you are gonna see it oyinza osanga nga kebo wetaaga ogireducingako kebo tebirina beera buwanvu nnyo tebirina kuba biwanvu nnyo ate bibeere nga biringizalingiza egenda beera wano bweti then wano zonzito zigattira supply yaffe era nga ngisusaako bulungi nnyo nga njijjako kano akawabweru sobole okufuna obulungi kye neetaaga kuba okusinga kye neetaaga ke kali ak'omunda kino kikiteekesaako nti just to insulate insulatinga waya eno nti wonaakwatako wano bwoti tegakkuba naye kati wetuba twetaaga owayaringa twetaaga kali kano kali kenyini ak'omunda kano tetukozesa bano bino ebintu byegendereza omuntu takola bubi ebintu byo n'otandika okwemulugunya n'omwana muleete nkyakuba omulanga bring the child to Saviour High School you're going to see a lot basinuzero kiraba
kebo yaffe evuddeyo bulungi. Yes. Kati eno yegenda ogenda wano mu switch. Benna n'okuluma gye ngenda oconnectinga ku supply naye obeere nga weeri bulungi nnyo. Kati ewaka waffe ekola nga supply toyinza giraba kuba oyinza ogamba omwana yayogedde ku kya supply. Supply bye biki ebyo? Nti ebyo bibeera eri waggulu mu ceiling board. Ab'amasannyalaze we tuba tuzze waggulu mu ceiling gy'olinnya nosobola okulaba. Ensonga lwaki twambukayo. Era nga bwengenda okulaga nti connections ezisinga zonna zikolera mu ceiling board eri waggulu. That is a lot safer than doing it here. Waawe nakiteeka wano wansi nnyinza obiconnectinga omwana najja n'abikwatako luusi naawe kennyini obiyiyeemu amazzi naye wemba nakiteeka eri mu ceiling board awo kiba kijja kunnyanguira. Bwe naaba nzize nga wanya bulungi waya zange zonna ziri eri waggulu. Seetaaga te kweteganya. Waya yaffe ogiraba yiino ewedde bulungi. Era nga tugiyisaamu muneeno bulungi mu K-box. Tozera nga we nagambye nti Newton eno ogizingirizaako obutakutawaanya. For the next time wabaawo installations ezimu nga bwetaaga socket. Newton eno wetera okukola. Akageri kekiri nti client nga we nagambye nti client waffe wa solar. Eno earth teyeetaagisa nnyo mu solar. Olabayo ngizingiriza kuno. Eba teyeetaagisa mu solar. Naye if you think of solar, you have to use the earth wire. Era nga tufuna switch yaffe bulungi nnyo. Switch yaffe ewawanuganga egenda supplyinga egenda oteekako ttala lya room 2. Tugifuna bulungi nnyo. Tesita yange eriwa? Ogifuna bulungi nnyo ng'otandika okiconnectinga. Nomanya nti eno blue egenda ku live. Switch eno making sure nti togisulise. Ensonga lwaki bakuteerako obuntu buno bukulaga oleme kukola nsobi. Bwe tubeera amasannyalaze eri oyinza okukola ensobi ate wabadde wagenda live ate n'oteekawo newto nomala oteekako ebintu by'ogenda okusaako direction zibeerako. Ate n'abalala bannaye abatuwuliriza direction abamu tebatera zisoma. Please, if you are doing anything, read the manual, read the directions book. And I wanted to ask you another thing. Bino byonna mubikola. Omanye bazadde balowooza, this is members, our dear parents, this is new curriculum. This is not just looking there, it is new curriculum where a child has to experiment all this practically. Katuna abitulaga practically. Tetumaze genda mu institution omwana abiribiyigiriza wa. The reason as to why. Yes. The reason as to why batuleeta new curriculum nti omwana agenda okuva mu ssomero ng'olwedde omulimu obwaguyina. Do you new curriculum ojagala? Njagala nnyo kuba kati nyambako n'okufuna ssente nga we nagambye nti currently ssente enfuna. Lwa new curriculum eno nti omwana agenda okumaliza senior 4 ye ng'olwedde alina omulimu gwe ogw'omutu amasannyalaze gaagamanyi. Ngenda bugenzi wali nga ntandika funa kasente. N'enviiri wano tuzisomesa. Kati olwo nteekamu waya yaffe. Sobole okunyweramu obulungi ennyo nemekola nsobi yonna. Waliwo n'okumaliza okuwali ng'ogenda oteekako ng'ate biganya okwaka. Reason being waya tewaginywezeza bulungi ate kati ensumulukusa evuddemu. Naye oba ogisibye engeri very far. Tunuulira omuntu akolera ebintu bino ewakaawo. Ogikwata oginywezaako bulungi. We put it very carefully. Bas. Batufuna screws zaffe. Screws zino ziba za mmeka? Screws zino zijjira ku switch eno. I wanted to ask you one night. There are some people that lie others that you're buying this, you're also going to buy this. Kati abo be bayigira mu bino bivocationals oluusi abeera ayagala kukuŋŋanya ssente eziwera n'akulimba mu kate ngenze gula busumaali wa ssente bwe ziti. Bati kati simanga ngenze gulayo mu box ya kino. Naye wano buli kimu kijjirako bulungi nnyo. Buli kimu bakikuweerako ku switch y'eno. Baba bakimanyi nti switch eno ogenda gisibako mu K-box. Ate waba nsonga lwaki baba tebagikuwadde. Era nga munnange Tifu yagambye nti okatereeza bulungi nnyo n'okoofaminga nti kateredde bulungi mu katuli we kalina okubeera. We kalina okubeera. Kanti tokaleka kula ng'ajjala abamu mulaba abantu be babba. Omanyi abamu bakoma wano. Oba olina okaleetera obulungi n'okasibako ne kanywera. N'okatereeza mu direction gye kalina okubeeramu. N'okasiba nga kali very firm. N'ofuna ne screw yaffe endala. All this is provided by Xavier High School. Tetubifuna wantu walala. Xavier caters for it all.
buli kimu Xavier ekikugulira. Yes. Tewaba tebyagamba mbu ate ngenda gula switch n'ogamba muzadde wo mbu ate taata sooka ompeeyo ssente ngule switch. We don't burden the parent. It is you using the school using its resources. Neno osanga omwana ali mu vocation ate agamba omuzadde wate batutumye ssente za switch wate tugenda gula balubu. Neffe wano ku Xavier buli kimu bakikuwa. Ndowooza okiraba. So we have connected. Eno kebo yaffe yegenda ogenda waneeno. Basi tufune kebo endala egenda osappulayinga sitting room ne shade yaffe. Basi you're gonna need etoola kebo. Anga we nagambye nti oba weetaaga okupima n'omanya nti okuviira ddala waneeno okusupply wagenda obeera connection yaffe okusinziira mu ceiling board okutuuka waneeno ngenda kwetaagisa centimeters meka. Meaning the wires have to come down from the ceiling board up to down. Era ogipima bulungi nnyo nti okuva waneeno okutuuka waneeno nja kwetaagisa centimeters nga 27. Centimeters 27 n'ofuna kebo yaffe mpanvu bulungi. Giraba kebo mpya bulungi Xavier High School yagitugulidde. Si byakuddawo mbu ate bwe waya tugakkirya. Kintu okitoolako nga bw'okyetaaze ng'opima nti centimeters zaffe zigenda komawa. Tumale obapimira. Opima nti kuva waneeno centimeters 27 zigenda koma wano. Banaye to measuring ebintu byaffe, don't make tokkiriza abantu ne bakolera wrong calculations. Things have to be right. You confirm very well that the centimeters they stop here. Yanga bw'okiraba waya yaffe egenda va waneeno bulungi nnyo sobola okujja wano wetugyetaaga. Ojjako bulungi kana akawa bweru sobola okukola ekintu kyo nga kiri very neat. Ojjako bulungi eno insulator sikubanga ate kutawaanya ate bikiya. So banaye ebintu you're seeing these things. Basi kebo zaffe oziraba zivuddeyo bulungi nnyo nga bwe tugenda ozikozesa. Ng'ojjako era ne kano eno tuba twetaaga kali ak'omunda tugenda osiba mu switch yaffe. And we just want to see only one bulb. Is it possible for us to see only one bulb being lightened? Well, we are gonna see all of them. Yeah. Because I have to show that now this switch is putting on room 2. Then this one, room 1. And these ones, the shade and gold. And the other one. Never connecting a bulb. That is a long process. Kati akageri kekiri nti eno switch gye tugenda oteeka waneeno ya 2-gang switch genda kwakisa amataala 2. Tujja kwetaaga n'okozesa eno earth cable. Tujja kwetaagisa earth cable. It is going to be needed kati you bring out your earth cable. Olaba gundi yaffe eno nti erina points ziri 4. They are 4 points. Neffe tugenda kukozesaako 3. Kyensonga lwaki ngenda kukozesaako 3 gundi yaffe eri bweti. Nagambye wano waliwo live ne wano live. Then zino ze neutrals. Kati zino live ze zigenda oleeta omuliro. Osobole okuba nga mweguli munda mu switch. Then zino neutrals ze zijja supplyinga zitwale omuliro ku mataala. Ensonga lwaki ngambye nti ne earth wire egenda kukola nti twagala tukwate live wire ereese omuliro egende waneeno. Then neutral egenda supplyinga to the sitting room. Then the earth wire supplying to the shade. Tuvalaba nti nkugambye nti wano neno earth wire nayo egenda funa omulimu. Naye egenda beera nekyekola. Banaye, I'm learning so much today. Oba gwantunuulira olina kyoyiga banaye. Xavier High School. Bring your child to Xavier High School. You're going to get a lot of benefits. Oziranga we nagambye nti waya yaffe eno egenda kuyitamu eno MK box. So ogiyisaamu bulungi nnyo omaze okulaba kuba bakuteerako wano obutuli mu 8. Ozirya nti waya yaffe ebuse bulungi nnyo. Wano weegenda okuyitira. Naye eno pati yegenda eno wansi then eno neyedda eno wansi. We are learning a lot. We are learning a lot. We are learning a lot. Do not let your child be there. Just bring them to Xavier High School. Oziraba nti waya yaffe wano ebegenda yita mu pipe esobola okujja waneeno ku switch yaffe. Kati ono omwana agenda fuluma ebintu abimanye yeekolere ssente clean money. Nga tufuna switch yaffe era nga bwe nkugambye. Ate wano kweno switch
tujja kwetaagawo ebiseera ebisinga babaawo akawaya. Yes. Omugaso gwako nti kagenda transferring omuliro kagugye muneeno mweno poti kagutwale waneeno awalala. Babaawo akawaya akampi lwakuba nti ebiseera nga we nagambye nti omuzadde yaba takkirizibwa sumula kiri munda. Ne kati ngaffe ab'amasannyalaze obeera okimanyi nti munda muli mubaamu waya eyambako okusafulaayinga gundi eno endala amasannyalaze. Yes, clearly. So n'osumululako bulungi nnyo ofune waya yo weenaagenda. Tufifiyayo akawaya akampi. We are really watching this. Tuli kulaba ddala omwana ali kuyiga ddala ali tuyigiriza. We are building social interaction. Tuli kukola ffenna. Things are really going on well. Xavier High School banaye. So kalaba akawaya kaffe ke nkugambye oba olina okwetaagisa nga zonna sides weziri. Kati eno Live 1 to live 2. olw'ensonga nti nga we nagambye nti eno egenda kwakisa amataala 2. Kati eno omuliro gunaaba guzze weno waya ya live ngenda gikwata ngigatte ku neeno live 1. Kati then live 2 nja kukwata omuliro ngugye waneeno nsobole ogutwala waneeno. Tobutayita conjection mu cable mu pipe yaffe ate tugambe mutuyiseemu waya 2 n'agenda wano n'agenda waneeno. Kitoba olina okikola nga kiri very smart. Ofunawo kano akawaya ne kakuyambako. We are training good citizens in the future members. Tukola akawaya nga kalina size ni minimo gye weetaaga obulungi. Sikufuna bintu nga tebiwanvu nnyo abisusa obuwanvu. Olina okukola ekintu ekiri very perfect. I think we are watching this. We are watching this. Amasannyalaze tokakuka. Olina okukola ekintu okikola mpola mpola. Bintu bikole mpola. People, banaye electricians that are watching us, do things slowly but sure. Ebintu by'omuntu abirabe nti ddala. Ate be tuyina wano bali ku Xavier High School Kiboga. Kino waya nga yamwe mbadde nkunyolidde nti egenda va waneeno gye waneeno nga bulaba bwe nkikoze. Kiraba waneeno. Naye kano kankatooleko kuba saagala ate kasigale nga kalingiza. Olina okukola calculations n'omanya nti waneeno eno gy'aba esigadde wano ate ng'era alira ate eno egenda kukola etya. Kati eno blue yaffe yekola nga live. Ngenda gikwata ngiteeke mu neeno bulungi nnyo. Eno blue ngenda giteeka mu neeno. Then male ndeete ne kaneeno ke nafunye. Ngenda giteeka mu neeno. Male nfune neeno. Zirina kubeeramu zonna 2 olw'ensonga omuliro eno emu egenda gujja ku ndala. Naye okukyanguyiro n'okikola nga kiri very smart kisingako wayazi zino entuzigatta. Ezibeera nga ziri wayazi 2. N'ogikwata n'ogiyunga ku ginne waayo osobole oziteekamu obulungi muli munda zireme ate kutawaanya. Ate eno n'ogatta. Ebeere ng'eringa kebe emu. Ezo kiraba nti connection yaffe efaananidde ddala bulungi nnyo. Kati awo egenda twanguyira oteekamu. Kiraba nti kiyingiramu very smart. Then n'ofuna testayo n'okisiba kinywerere ddala. Sikola kintu nga tekigenda tuuka kireeyo. Tukola ekintu nga kiri firm. It is very steady. Asumulula bulungi nnyo waya weegenda okgenda. Oza katuli ako okalaba bulungi. Sonsekamu kebo yaffe n'okakasa nti enyweddemu bulungi nnyo then otandika ossiba. This is found only at Xavier High School, not any other school. Xavier High School. Bring a child to Xavier High School banaye ebintu bino abiyige. Bibeera mu mutwe nga tebimuvaamu. Omwana leka asobola okuyita byonna naye nga talina gano magezi ga kunsi members. Banaye abazadde abatulaba eyo abaana abali eyo ensi ebegenda kukalubiriza. Tukwata kano kawaya kaffe akampi ne tukatwala mu L2.
live to such that kasobole okuwaako ne ku switch endala omuliro. Bwe nagambye nti to prevent the congestion of wires, ate pipe bagikola ng'egenda mu wires ntono, era nga bwe nkugambye nti olina making sure nti wires zino ozitaddemu bulungi, ziweddemu, gisindikirayo ddala n'enyweramu, then n'otandika okusiba. This is installation bannaye. Amagezi ngafunidde wano. Ezo kiraba nti waya yaffe enyweddemu bulungi nnyo. N'okanywereza ddala. Basi. Then zino ze tusigazza. So eno earth nga bwe nagambye nti egenda tuyambako otwala omuliro ku shed. Kagereke ki nti twagala teekamu waya ndala. Tugenda kukozesa eno earth wire. Era egenda genda wano ku komu. Wano then eno endala egende wano eno. Zaba installation yaffe wegenda obeera ng'efaanana. Ng'osooka okisumulula bulungi nnyo kiveeyo. Kuba muno obusumaali bubeera busibe. Oba olina obusumulula ne busobola okuvaayo bulungi. Omanya nti eno gitadde wano eno. N'oginywezaamu bulungi nnyo n'otandika ossiba. Ebintu tubinyweza. We do not let things to be loose bannaye abatulaba. Keep watch ng'omuntu ali kukolera amasannyalaze. Mulindwa wano ali bitulaga bannaye. Akatale kaakano we kali already. Yes. Ebintu abinyweza mu biraba bulungi ali kubinyweza. No loose wires. Congestion no. N'okikola nga kiri very firm. Yes, very firm. Kasiba n'okonfaminga nti ddala kanyweddemu bulungi. Tekagenda kuvaamu. Si kubanga ate wayiseewo ennaku bbiri client n'addamu n'akubira nti ate ebintu bye wankolera ate kati bizeemu ne bivaamu. Switch efunye obuzibu bwe bumu. Olina okukola ekintu nga kigenda lastinga for years. Sikola kintu nga after a short period of time kigenda ba tekivuddeyo. So those are qualities of an electrical installator. Bannaye, you have to be watchful, you have to be careful, you have to be slow, but when you are sure. Ebintu bikolere client bulungi. Cable zaffe zinyweddemu bulungi. Kyawe mabega ekifaanana. Yes. Basi. Olina okwetegereza n'omanya nti earth wire eno natadde. Yes. Earth wire enje natadde kana ku light ya wabweru. Then eno yagenda okusupplyinga sitting room. Okay. Osibako ekintu kyaffe bulungi nga bwe tukyetaaga. Basi. Obusumaali tusibeko. Jaba switch yaffe webeera. Eno egenda kwakisa lino. Then eno eyakise lino eno. Okatayiminga bulungi nnyo wekalina okubeera. Then you tighten it. Things shall have to be tightened. Siba n'okonfaminga nti kanywedde bulungi nnyo. Sikolera client omulimu ate client n'agamba mbu ate omwana ateekako switch ezinaazina. Ofuna n'akalala. Switch erina okuba nga eri mu kifo kimu togwa. Switch terina kuzinaazi members bannaye. Kane tukasibako bulungi nnyo. Things at Xavier High School bannaye omulanga nkyagukuba omuzadde senior 5 enrollment, senior 1 enrollment, abaana bali kuyiga wano. Omwana agenda okuva mu senior 4 nga alina prior knowledge about these things. Nange kenyini ndi kuyiga. Tusaako akantu kano ke nagambye. Akalala. Kati switch wiring switch yabaawo. I have to clip this cable. Tulina okugigira. Clipping ereme kusigala nga ate eri mu bbanga. You get very well the clippers. Zada abasinga balowooza ennyondo bazimba abokabe bazikozesa. Naffe mu masannyalaze tuzikozesa. Zikolera ddala. Yes. Clipping cable yo bulungi nnyo.
Do this with gloves. Do this with gloves. Tokolera kintu kiranga toyina gloves ezo. Ozoza nti kebo zaffe wanene liveere weero ku kisenge enyweddeko bulungi nnyo. Tegenda ate kututawaanya. Okay. Tulina okwongera ne tuzikilipinga bulungi ne zitereera. So where are you going to put the bulbs here? The bulbs? Bulbs. Natulinyambye n'okyogerako n'ekintu ekyo. Cause badde nkyerabidde, you know human tumenya nnyo okwerabira. So bulbs ezo ngenda ziconnectingira wano waggulu. Wagenda ova ziwaya nga zigenda ku bulb. Wiring asinga yina abeera wano waggulu. Kasita mu switch ekyamu switch kiggwa mulimu ogusinga gubeera mu ceiling eyo waggulu. Wasinga ovira ddala olutalo ku bantu abamu. Obuntu tulina bungi wano. Box baatugulira eziwera wano ku Sevia. Box za clippers gwakozesa z'obalira nti ze zikumala. Omwana omuleete ku Sevia High School ayige DIT bannaye. Bring your child to learn DIT here. Confirmingira ddala nti cables no enywedde bulungi. Make sure nti clippage holdings bulungi nnyo. Clip enywedde. Bane olaba omuntu akuinstolinga ng'akola ebintu ebitakya yafaananye. Sevia High School to providing the content. Be able to see nti ddala byakolera byebyo. Ate n'omwana muleetebwa n'ebintu aba abeera ng'abiyiga. Lwaki oyiruna ssente nti ogenda kuleeta muntu akukolera ebintu? Leeta omwana wo omuweeyo omutwalo gwe agende okusinga abagenda okuseera. Ayina ekirala ab'amasannyalaze abasinga kye bakola. Sometimes agenda n'akozesa tool etali ntuufu. Nosanga oli ng'akutte magala ate gy'akozesa clippers. Kiba kikyamu nnyo olw'ensonga kyonoona tool yo. You have to use the right tool for the right use. Toyina kwonna tool n'okwata magala ate nga kyovulaba tukozesezza nnyondo wano tetukozesezza pulaaya. N'okozesa ekintu kyennyini ekyetaagisa nga kye kikola omulimu ogwo gwennyini. Wiring ya switches zaffe ndowooza ogiraba. Ewedde bulungi. Mulaba akantu ekafaanana bannaye. It is looking very nice. This is DIT formed at Sevia High School. Bano abaana bannaye tetwaguze bacuba. Muyinza okulowooza twaguze bacuba ne tubaleeta wano ku Sevia High School. We brought children that are studying the things. Kyetugendako tugenda sooka tuwayalinga lamp holders zaffe. Bani lamp holders zeetaaga cables. Lamp holder gye nakulaze eno omugenda bulb. Tulina oteekamu cables bulungi. Tugenda connectinga ne switch tusobole ofuna omuliro nga bwe tuba tugwetaaga. The lamp holder yaffe we are putting it on. Ofuna bulungi nnyo kebo yo nga bw'ogyetaaga. N'ogisala. Twakayize kano ate nze kano ke nasinze okuyiga. Buli w'ogira akagundi ng'okaggyako. Ng'okaggyako akagundi togaleka. Olina okuggyako akakuta. Ojjayo bulungi kebo yaffe. Bano bino ebintu byonna bikuleetebwa Sevia TV. Ali eyo yenna ne ku Sevia School tulina Sevia TV. Omwana muleta engage mu Sevia TV. We have DIT here. There are very many things at Sevia High School. Waliwo debating club, waliwo interact club. Ebintu mubiraba ndowooza content. YouTube, Instagram, there that is where you find us at Sevia TV live every day. Thank you very much. Tugende maaso. Shagenda maaso n'okujjako. Taka kebo yaffe kanene. Kalaba nga kafaananyi. Era nga bwe nagambye nti buli kintu kyetaaga measurements. You have to measure. Mathematics is very paramount in this thing that we are doing. Okuviira ddala wano ku supply bwe tugenda okukola connection yaffe. Bane bino nabyo bibeera mu siringi gwe wabwera olaba kimu balubu. Leka tuwone tugenda mmanya nti balubu tugenda gyetaagisa okuva wano eno. Waya ejje paka ku room 3. Ng'opima bulungi nti tugenda kwetaagisa meters meka. Ege ekindi twagala congestion mu waka waffe. Kitugenda okukola waya tugenda giyisa eno ebbali. Eke kintu just illustration. Nga singa kibadde ate the very work. Waya zibeera mu siringi eri waggulu kuba tosobola ziraba. Wano ng'opima nti okuva wano okutuuka wano eno era kwetaagisa centimeters 11. Then okuva wano eno okutuukira ddala wano eno awagenda obeera balubu yaffe
wano waliwo centimeters 18 18 nomala n'ogiwetamu nti okuva ku 18 wano eno ziri centimeters 9 yes then n'ozigatta nti wano tupimye 9 olabaddewo 18 yes have to make the total kyenagambye nti omuntu oba tewasoma mathematics awo oba ovuddeko. At the Xavier High School mathematics is learned very well. Very well mathematics tumusomera ddala ati ng'opimanya ntomanya tebo yaffe genda kubeera yeetagisa kyenkana ki okyaba wegenda obeera egenda kuva wano eno ejja ekkirire then eryoka ejje wano tukola ki tugyetaaga. Xavier High School you'll be providing that. Daba ekebo yaffe egenda okukola omulimu ogwo. Xavier High School provides very well. Yes. Si kubanga okolamu ensobi yonna. Yes. Otherwise zivuddeyo bulungi ennyo. Ogukutanga ogusalako kyalina mugaso toba olekako gwaki kyetusinga okwetaaga yeno kebe ey'omunda nti ogukuta kuba tegulina mugaso okajjako very well. We're removing the things but now you're seeing it this at Xavier TV. Xavier TV banaye temubeereyo ne mutatulabako. We are here Xavier TV providing you this our cable yes sir. Egenda okuleeta omuliro n'ozokiraba kigenda obeera wano wengenda oteeka lamp holder yaffe egenda okwakisa eddala liri eri luuto eno terina nnyo omugaso kyobalaba ngikwata n'agiwetaweta si kyakugisalako naye ogiwetamu sobole okubeerawo nti naye oyinza otuuka akaseera ng'enayozi yaayo ate gwe wagitemako dda noyonoona ate ng'ogulako ebe endala ate biki. Have to utilize very well the resources available. Si byakwonona ng'osala busazi buli kimu. Mpozi n'ekirala kye mbadde nalidde okugamba nti lamp holder yaffe terina nti oba neutral oba live but gwe woosanze ogisiba yo wonna ekolerawo oba okuta ebbulu n'ogiteekawo kukola tuyinawo bubiri woyagadde woba ogiteeka yo terina amateeka nti wano wagendawo wano walina oteeka mbadde ngenda kikubuuza wali babadde batulaga tuteeke wano tuteeke wale tegeeza kano nkateekawo wenkaagalidde oba oli awo okaagalidde okasiba omanya nti akagenzeemu bulungi nnyo n'osumula ne kano eno ko n'okateekamu bulungi nnyo. Ebintu bannaye mubiraba bulungi abaana be baliyo bitusomesa children are the one teaching this at Xavier High School. Waliyo n'ekirala tulinayo lamp holder za mirundi 3 tulina kati eyo nga wagambye egendamu waya 2 tulina ebeera ya sola nayo esobola okukola kuki ku masannyalaze naye kolebwayo bagikola nga ki ya sola kati ey'amasannyalaze nga weyagambye nti eya sola earth wire tetugikozesa earth wire yekola eweza waya ki ey'okusatu eno lamp holder ebeera n'ey'esatu yeyakya ey'abasannyalaze nti bubuno obuntu mubulaba kaamu 2 3 naye lwakuba eno erina amateeka agagifuga erisooka nti waya 2 ezo nga we ziri buno obubiri obulaba buno obubiri obulaba nga bwe buli wano eno bwo tebulinaako mateeka ti wosanze wooteeka naye kano ko ke kagendamu ki nti okateekamu ko bakakolaga zonna waya ozikozesa ey'amasannyalaze zonna ozikozesa kubanga g'amasannyalaze kirisiki nnyo nti essaawa yonna ne gasobola okujja nga maki nga mangi earth wire ne gakola ki naye gakendeza ne gakuteeka mu ki mu ttaka ge twatandise nga babagamba ne gateeka mu ttaka ti gwe mugaso gwa earth wire nti ne gutatuuka ku ki ku balubu neekuba tugende maaso ne wali eri ngera boolaba ekintu kino tukikola obulungi kyokwata kebbo eno n'ogizingako nga bwe nabannyonnyodde kyomulala eyinza okuba nga erina omulimu omulala gwegenda okukola
then tufuna akantu kaffe akabika ku Lampold eno. This is provided at Xavier High School. Provided at Xavier High School. Zino cables tezigenda sigala awo nga buli omu aziraba. Oyina ozikola nga ziri very protected munda muli. Anti bakola ne buno obubikako. Bakuyambako. Sikubanga ate ki. Yes. Kola ddala ekintu nga kikwanguyiye. Sometimes kitawanyamu naye oyina omanya engeri gyeyitawo wano kebo obulungi esobola okutuuka gy'ogyetaaga. Ejja n'ebikako. Yesu wano nti kebo naade nasaze nga mpanvuko naye era osobola okusembezayo eno afiwaya osobola okufuna obulungi kebo eri weeyita. So this is electrical domestic installation. Under a course of electrical installation at Xavier High School. Kyao kimu kiri very firm. Okikwata osaanikirako waneeno. Nantokera kali smart. Osaanika nobekinga sure nti kanywedde bulungi nnyo. Olabi? So this is our lamp holder. Weti wegenda obeera ng'efaanagana. Clipping ebulungi nga bw'olina obeerawo ku kisenge. Sobola okukola ekintu nga kiri very perfect. Weti wegenda oyitawo egende eddala eri waggulu. Clippers. They are showing us one installation one. Omwana tomuleka kusoma history yeka mu ssomero lyaliyo Oluganda what? Let them have some experience also. Like domestic installation. There is hairdressing here. Abaana bayiga okusiba enviiri. Bayiga ebintu ebyenjawulo. Omwana waki tomuleta ku Xavier High School Kiboga? Yes. Tekyamyemu yadde. Kiraba wekigasa okubeera ne munno nti akuyambako kyoba weetaaze. Osanga oli nga azze kanika, amasannyalaze azze gakolamu aliwo yekka, ekimu yakyereetera, oluusi n'akomekeza kati akozesa gwe kennyini client. Agamba ngu ate maama gundi mpeereza ennyondo n'omuleeteramu ate magalo. Maama gundi mpeereza kino eno nga n'oletamu kirala. Kuba already tobimanyi. Naye obanga ozze ne munnoowo gwe mukola naye awo kiba kigenda kwanguyira nti kiba kigenda kwanguyira. Ekyomugamba abeera already akimanyi. Kikola kino ng'akikolerawo. Leeta kino ng'akireeta. Yes. Endala. Wano ku benzi wano boyino teekawo clippers nga 2 kireetera okuba nga kinywereza ddala. Nanga bw'ogiraba nti kati waya yaffe etambula bulungi nnyo okwambukira ddala waggulu eri. Yes. Things are held very tightly, bannange. Do you see bannaye ekintu? Tugenda okukola connection yaffe. Ife ne bwe tulabayo kano kokka, we are going to rest. Kasita tulabayo kano tugenda kutegeera ddala bano abaana balina bamanye ekintu. Yes. Tugenda connecting la wires zaffe. Yes. Tugenda ku Lampold endala. Yokushed wanene. Nayo we do the same story. Okupima obulungi n'omanya. Tugenda kwetagisa centimeters mmeka okuviira ddala wali waggulu ku supply. Kutuukira ddala wanene ku shedi yaffe wegenda okubeera. Kati tulagire wano tumalirize lumu okubanga time nga
tumalize neno bulb katufune nene ya shade kwa tugenda kozesa ino switch ya yes switch yaffe tutegeere ddala how we use our switch. cables zo tuzina mu bungi era nga bozaba cables zaffe ziwererako ddala. Cable scissors scrap, these are provided by Xavier High School by their own money. They don't use other people's money, they use it own money. We are going further. Yes. N'okupima n'omanya nti wires neno zigenda yitirawa zigenda kuvaawa era nga wena kunnyonnyodde nti kino kibeera mu ceiling board. Kayuka ekintu eno just illustration tugenda ziyisa kungulu naye nga for the proper installation kinabanga kiri munda ebintu mutabikukolera nga biri wabweru, they have to be inside. Wire yaffe wegenda okuyita yamuke paka yaddala wano waggulu ozogiraba bwetyo wegenda okubeera nga tusibako lampolda yaffe. Buno kati nabwize kino kyekikola wano ate n'amasannyalaze mangu nnyo kuba kati baba Gordon wuno dakiika 2 yabiyizeyize dda ne kati oba oleese omwana nga lessoni zaffe abeeramu n'abeerawo buli kimu ne bakimugamba tuyigira ddala ogenda okulaba after little period of time ng'omwana ekintu yakiyize dda buli kimu ng'akimanyi bulungi nnyo. Ofuna cable bulungi nnyo. Things are really fast and they are really looking good. We are still telling you, Manai Xavier High School is the only school that had such that you will see. There is no other place that has it. naye nga ogamba bannaye nasoma naye ekituufu sina kye nafuna osobola okujja ku Xavier ne tutandikirawo tuli ne tukonfaminga nti kituufu wasoma ka certificate n'ofuna okitegeera wonna ka certificate n'ofuna nga osose n'otweyungako ne tukonfaminga kuba oyinza ogamba ate nasoma nenjiga so nga otulimba tulina okonfaminga munange ne tukuyambako ofuna certificate because it is very important also. Let us go further. So tusibe waya yaffe bulungi nnyo tusobole okunyweramu mu lampolda munene. Olabalaba ekikolebwa wano eno. Ogisiba n'oginyweza very tight. Wire yaffe, we have to tighten the wire. We have to tighten the wire. Bane wano tukola n'emisipi. Yes. Mulindwa, we are seeing this. Naye leka tumalirize na kino. Leka tumalirize ne kire kubanga kyemmanyi they have the idea. So tugenda wiring eno switch yaffe eya room 3 neya shade. So clicking very fast. Ndowooza mubalaba abaana. They are really working on the project really good. Akaseera kano we are going to go to another DIT project. They are still continuing with this because they are in a lesson right now. Thank you very much for watching us. You can see us anywhere, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. We are all there and you can see us if you type in Xavier TV. Thank you very much. I think we're still going further to Chagenda Maso. Yes. But it is still, you can find us at Xavier TV. We are there. You can see us there. So omuntu andabe yayinza okwebuuza lwaki waya zino ziweesewese nnyo. Just because nga nabagambye nti just illustration balaga mbulazi. Naye nga wetubanga tuli eri mu ceiling board waggulu. Ekyo olina okikola nga oli very careful. Olina kuwetamu waya yadde. Olina ogikola nga eri very straight. Wire eri straight. After this bana tugenda mu DIT program endala. Yes banaye abatulaba. It is that. Oba
bw'oba okoona akantu kano olina okwegendereza koza oyinza okukoona obubi ennyondo eno neekomekereza nga tedamaginze engalo zo naye kati ffe kino kyonna bakikusomesa how to hold this hammer, how do you hold the clippers not holdinga bulungi byonna n'obiholdinga bulungi nga tobeeraawo nga tobimanye ebintu oyinza okuva eri n'amagezi gaago okuzimba nze nali manyi bwe bakwata ennyondo naye ng'ate wano masannyalaze tukikolamu mu you have to have this knowledge also. I think we are seeing how it is done. Clippinga bulungi nnyo n'enywera Yes. singi. We are seeing this very well. Abatulaba ku Saviour TV. Saviour TV lyerinnya Saviour TV. Just type in Saviour TV. You shall find us on Instagram, Twitter, Facebook, everywhere. TikTok accounts. We are there with a lot of programs, as you can see. Kyagenda maaso ne wiring waffe. And this takes time. Si bintu byakwanguwa. Kino kiwa obudde bwo. Yes. Si byakukipapiramu. Yes. Kino kikola nga kiri very perfect. Ngera we mbagambye nti oyinza ogamba ate cables lwaki zizinye ate kino izo complaint yes ziyinza okubeerawo but ensonga ekireetedde okuba bwe kityo eri nti boodi eno naye nga bwe tuba nga tuli eri waggulu kintu kiba very perfect tewabaawo nsobi yonna ekolebwa n'okuba nga buli kimu okikola weegendereza. Ebintu tubiraba bannaaye, ebintu tubinyweza wano. Laba abaana bannaaye. Clip them very, very well. So katugenda mu connection yaffe. Yes. We are now heading to the connection. Wano mu connection oyina oba nga oli very, very careful. Yes. Baba basinga wano we bakolera ensobi. Genda nalaba nga waya zisusa obungi ebiseera ebisinga na getting confused. Okay. Naye kati ffe ekintu oba wakisoma ng'okimanyi bulungi nnyo. Kyeno kebo njigatta kweno, eno njigatta kweno olw'ensonga eno. Kyeno live egenda ku live ya switch. Kyeno live egenda wano. Nsonga buli kimu okimanyi. You are well taught. Yes. Bannaaye, we are seeing this. It is very good. Mulindwa atulaga engeri omuntu gy'ainstalling ekintu kino. Tuli ku procedure ya 3 rooms. Tuli ku procedure ya ki? Ya 3 rooms nga we mukiraba wano. Twayalinga nyumba yaffe nga ina rooms 3. Kozi ng'oyagalako ne security light ey'oku veranda. Installation eno gye tuli mukolako. So we are seeing it very perfectly here. Kebo yaffe yiyo evudde tubeereyo omwana mulete ku Saviour High School. Kebo yiyo. Era nga munange ono wagambye nti oyinza osanga nga waliyo omuntu nga either yayigira eyo nga alina mukwano gwe yamuyigirizanga naye nga teyafuna knowledge amala oba nga si ekyo nga nekisobola okujja n'atwegattako ne tuconfirminga nti ddala alina kye yasoma ne twongera nga okusoma naye ne tufunamu lessons naye n'afuna certificate n'atandika okweyagala nga ffe. Abaawo omuntu n'agamba kati nze omuntu omukulu sikyasobola kujja ku Saviour nsome nyinza kikola ntya? Okkirizibwa okujja n'otwegattako. This is at Saviour High School Kiboga. Jangu obeegatteko bannaaye. So tugenda ku connection. Yes.
We are connecting a 3-room the house banaye. Kati wano Don't wasinga forget. okuva confusion. So Abantu wano banaye abasinga balabe wano bulungi. babulira. Eno tegenda kukola olw'ensonga nti kagereke change time is against us. Eno balbu ya room tetwasobodde giteekako. Yes. So tugenda kozesa eno eya double. Eddabo gundi. Yanagambye nti eno Earth yafunye dde omulimu gwe yakoze naye neeyina ogwayo gwegenda okukola Neeyina ogwayo gwegenda okukola. So neno naye tegenda kukola, tugenda kukozesa zino cables zaffe nnya. Yes. Naye neya supply kati wano mu connection watera ddala okuviira obuzibu. Tulina okumanya current agenda flowing atya. Ddala agenda flowing atya okuva wano mu gundi cable yaffe ate up to here. Please show us. Nga bwe nakunnyonnyodde nti eno ye live yaffe then eno enuto yaffe ta supply eyo. Tugere tugiwanvuyeeko okufuna ekintu nga kiri really good. Banaye, we are now connecting the wires. Twagala kulaba ddala ettala linaayaka mu gundi zonna procedures zino zonna ze tugende maaso nga tulaba. Tukikola very very well. Nokola ekintu nga weegendereza. Si byakukola bintu nga ate okola opakuka ate okola ki. Yes, okay. Daba kebo yaffe. Eno noyongera n'ogiwambuyamu. So kati owambuye ekintu kino. We want to see it nga kiri perfect bulungi bannange. Oyinza ozigatta ate n'ozigatta nga akamu kampi akalala kawanvu kati ziconnectinze bulungi. Naye oba ng'okiwanvuyiza bulungi nga wekyetaagisa kiba kigenda kuyambako. So eno blue yaffe mulundi guno yaactinze nga live. Tugenda gikwata tugiconnecting ne live eya switch. The reason as to why ngenda kikola bwenti nti in case omuliro gunaba guflowing nga guvudde mu supply bino bibeera mu pipes. Toyinza kiraba ekyo. Gunaba guflowing nga guvudde wansi mu supply nga gujja mu switch. Tugenda kikola tutya nti gujja kugira mu live wire eno then gumale gugende live ya switch. Bale gugende ku live ya switch. Kiraba ezino wire nosooka n'ozitwistingamu obulungi zireetera okuba nga ziri very firm zijja ate kukola kino nakiri n'ozigatta bulungi nnyo ne zisobola okwenkanankana. Then after that n'okozesa pliers yaffe eno osobola okuba nga oziteekako bulungi nnyo. Bino ebintu byonna obisanga ku Xavier High School bannange. Tewali walala ojja bisanga. Tokasala kasigadde. Kano oba olina okatemako okusigaza kino nga kyenkanankana bulungi. Za joint yaffe weerabise obulungi. Wires ozigasse bulungi nnyo tegeeza current agenda flowinga bulungi nnyo nga tewali kigaana. Kati ne tujja kweno endala. Kino earth wire oba ojjukidde wano mu switch yaffe twakikoze nga earth wire iteekako lino ettaala then eno neteekako lino eno era bwe tugenda okukikola kati wetuba ku bulb eno. So this is the live for the bulb and this is the neutron. Newankubadde wano mu lamp holder tekiriimu naye gwe muli obeera okimanyi nga gwe yabikolako. Nomanya nti kati eno earth eyakoze nga neutron mu switch wano eno ngenda kikwata gigatte ne live ey'ettaala. Ekyo kiri accurate wano bannaaye. Era ozitwistinga bulungi nnyo okofamiza nti ziri well twisted then omala n'ozigatta. Giraba connection yaffe. Connection efaanana bulungi. Kati ensonga lwaki nkikoze bwenti nti omuliro gunaba nga ntaddeko switch yaffe eno bwenti omuliro gujja flowinga guyitemu eno wire esobole okugenda ku live ya bulb esobole okwaka. Kati nekyojja ku eno neutron mu switch jjuka neutron eno yegenda okugenda ku bulb yaffe eno endala so ngenda kwata eno neutron
nfune eno waya evudde ku eno lamp holder manye nti this is our live wire. Kati nkwate eno neutral ngigatte ne live wire yaffe eno era nga bolaba bwe ndi mu kikolamu. Bana eno si live wire ey'endala, eno live wire eya electricity sisho bannaaye. Muyinza okulowooza bino ebyokusipaaka TV mbu tuli mu live wire. This is we are electrifying. Tuli mu live wire y'amasannyalaze. So sene yazi TV zammwe ze musinga ennyo nnyumirwa eyo. Ngera bw'okiraba eno tugenda gigatta ne live eya balubu. Osooka n'ozitwistinga bulungi nnyo. Bana yo mwana alikozesa very simple supplies, takozesa bintu bya bbeeyi nnyo naye tumulaba ekintu ali kikola nga kiri ki very perfect here. Ozigatta bulungi nnyo ne players zaffe making sure nti nzigasse ddala ziri well jointed. Wano mu jointing wano mu connection wano watera okuva obuzibu. Olina osanga nga waya yagigasse bubi ate teyaziyunze bulungi, abitaddeko bigaanya okukola ate byagize bitya. Uzaa connection yaffe wefaananya obulungi. Kati wano tusigaza wires bbiri. Eno earth terina nnyo mulimu kuba mu lamp holder twagitaddemu. Eyo oba olina ogiggyako ogizingiriza kuno kati currently terina nnyo mugaso. Ewana eno ye supply. Akageki nti tuli mu solar. Eno earth nayo tegenda kukola ku supply. Kuba ku solar ko tekubeerako earth wire. Ogizingiriza bulungi nnyo osobola ogijjawo ereme okudistractinga. Oyinza okubuuza nga ate eno mpozi nani agikozesezza ki ate nayo n'ogigatta n'okola ebintu nga tebivuddeeyo bulungi. Za connection yaffe kati wano tusigazza wires 4 nga bw'oziraba tusigazza eno n'eno n'eno ziri wires 3 naye zonna za Newton. Kyensonga lwaki eno Newton esigaddewo neyo Newton evudde ku supply. Neno Newton evudde ku lamp holder nene evudde wano eno ku lamp holder endala. Kati zino Newton z'esatu ngenda zigatta zonna wamu 3. Ensonga lwaki ngenda zigatta nti omuliro ogunaba nga guzze mu live ojja kubeera muno mu lamp holder naye lamp holder gunasukka obungi ejja gutambuza ng'eguyisa mu Newton eguzzeeyo mu eno supply eguzzeeyo wansi ku battery. Tebala nti nkwata Newtons eya supply n'eya balubu n'eya balubu ey'okubiri zonna ne nzigatta wamu era nga bw'olaba bwe ngenda okikola wano. Okikola bulungi nnyo nosooka n'ozitwistinga. So anytime tugenda kulaba nga ddala wire zino baziconnectinga. Making sure nti ozitwistinze zenkanyenkanye tewali kawanvu ate tewali ndi kano kawanvu ate kano kampi. Making sure nti zonna they of the same height zigenda kutawaanya. Precisely. Ojjako bulungi kano ka insulator kawabweru lwako tetukeetaaga. Wano kye tukola kye ky'okuwanvuya kebo yaffe kuba tukizudde nti nyimpi. Making sure nti kati awo zenkanyenkanye ozikwata zonna ozigatta wamu. N'ofuna pliers zino eno osobola okuba nga ozitwistinga. You twist them very very well. Ekyo nno ekiba really good. Ezo gya joint yaffe weefaananya obulungi ennyo. Wano connection yaffe ogiraba weevuddeyo bulungi ennyo. Connection evuddeyo bulungi. There was no need of taking this child to vocational skilling. Ebintu abikoledde wano and things are really perfect. Kati kankikunyonyolemu era nga bwe nkikoze nti wano omuliro gwazze mweno wire eya live gwazze mu switch yaffe ne gubeera muno mu switch. Kati bwe mba nga ntaddeko eno balubu bwe nti gugenda flowinga guyitemu eno Newton osobole okugenda ku live ya balubu balubu esobole okwaka. Then bwe nteekako eno switch gugenda yita mu earth akageke ekindi gye twakozesezza flowing empaka mu live y'eno balubu endala esobole okuba ng'eyaka. Zino Newtons nkugambye ensonga lwaki nzigasse lwansonga zizzaayo omuliro ku supply. Bwe guba nga mungi nnyo. Kati after this
oba step eddako gye bayita ya insulating wires zino tojja zireka buti nga ziri beya oyinza okutuuka eri musiringi waggulu ugeze for the second time ng'ozzeeyo nakyoyagala okebera ekitaagenze bulungi ate waya wazireka buti accident alina ogikwatako ne gakkuba olina ofuna kye bayita soltape ono gwe nakulazeeko agenda naye funa omulimu kubanga nate neebuuza ddala waya tugenda zireka zonna nga zifaanana bwezi tolina kuzireka nga ziri bwezityo so you have to leave them covered oyo protection tewokiba gusigwe wekka nzosanga for the second time client ayise omuntu omulala n'ajja n'asanga nga waya ziri bwezityo oluusi nga tamanyi waziteeka n'azirinyako amasannyalaze ate ne gamukuba n'oleeta ebizibu toba olina ogikwata n'ogisaako soltape waffe bulungi nnyo nebeera well insulated ng'era bolaba bwe ndi mu kikola wano then after you tear it off kati okiraba nti kebo yaffe tekyalabikako yadde making sure nti ogisibyeko bulungi kati bino nebibira wibete the only job remaining is kuteekamu muno obugonde valve yaffe tuteekako supply kinsulatinga bulungi ndowooza okyaka ne oba okutteko tegasobola kukuba ensonga it's very well insulated yani wano nosaako bulungi nosaako egundiyo making sure nti okasibye bulungi tewali kasigadde n'akamu nga kalingiza ojja nekweno kebe endala nayo n'okasiba akantu tulina okwenshuringa nti kano akantu tekalingisa electric shock ya preventing it masannyalaze gano galina nnyo entondo oyinza okaleka nga kalingiza n'okwatako katini nnyo gakuwerawo ebibyo banaye weegendereze ng'ogenda kwata eno gundi wires okiraba twangwe awedde mpozi n'omulimu omulala tuba tuteekeddwa kuleka wires zino nga ziri stagnant kati ofuna clippers zaffe ziri eri nose holding ebiseera ebisinga tukozesa gye bayita joint box abasinga gye bayita jebbi baba bagisazeeko nti jebbi eno yekonectinga cables zino nti jebbi ebeera mu pots woziyingiza ne wano wogiyingiza ne wano wogiyingiza ne for the sake of time jebbi tetugenda gikozesa wano eno so tugenda ziclippinga clippings zibeere nga ziri ku kisenge obutatutawaanya tukole mangu kiyise mbwangu clip endala making sure nti okikoze nga kiri very firm ndowooza installation abantu bagiraba installation eri perfect teyinaamu nsobi yadde kati eba ewedde bulungi nti eteredde ku kisenge tegenda sigala ng'ezinaazina okwata ne kebo yaffe endala naye n'ogiteekako akilipa naye singa tubadde nga ne obudde butukkiriza kandi kitadde bulungi mu joint box tewaba dati yonna kibeera nga kirabika very very neat ndowooza ne kali geekabulayo kati atulaba bannaaye bino ebintu bitwale serious yes giant connection yaffe wano zitaledde bulungi wire very firm yes kati tugende ku kirala ndowooza it is this step eddako yakuteekamu matala lino n'olisaamu then after that kiba kiddako kiba kyagenda ku insulation olaba supply egenda kuvaawo nga tuconnectinga supply yaffe oba supply muje tulabira bannaaye supply era nga bwe nagambye nti twakikoze nga blue
yegenda ku positive era ogikwata bulungi nnyo buluuyo n'ogiconnectinga ku supply yaffe yakitinze nga battery nokwata blue wire n'ogiteekako bulungi nnyo noconfirminga nti enywedde tuleka loose wires no making sure nti enyweddeko bulungi nnyo tegenda vaako ofuna ekintu nga kiri very very supply yaffe gye tuliko batugambye if it is another thing bakozesa mbita box not so wetuba nga tuli masanyalaze gali gennyini aga AC awo tugenda mu meter box wabaawo era wetugiconnectingira byonna ebyo sevi ebitusomesa ono earth wire tegenda kukozesebwa olw'ensonga ngambye nti battery eyo teba na mulimu gwa earth era wano wo earth wire tetugyetaaga nnyo iyo ne woba ng'ogijjawo n'ogizza ebbali kati tusinga okwetaaga ye neutral wire ne live wire bana eri mu insulation yaffe nga bw'ogiraba njijjako bulungi akakuta kaffe baba gikuwa eriwel insulated baba balina okuggyako eno insulator n'ogijjako very very well bane wosanga loose wires anywhere don't just touch them tobuzikwatako bukwasi bannange call a person that is trained akulage bino ebintu very well olwo tuteekako waya yaffe battery era ng'enyweddeko bulungi nnyo waya tuginywezezza era nga bw'okiraba waya yaffe enyweddeko bulungi nnyo ku battery ne tudda ne ku paati eno endala eya battery tusaako neutral waya yaffe naye nebeera ng'eri very very firm wenayakoba akanyweze those we are now getting to the end ekintu ekigenda beera perfect ndowooza ekintu mukiraba bannaaye wiring olina ogiwayalinga bulungi nnyo ku battery making sure nti waya egenzeeko bulungi nnyo enyweddeeko era nga bw'okiraba ku battery yaffe nti waya enyweddeeko bulungi nnyo omala confirminga okiwedde wansi omaze oconnectinga bulungi nnyo kati nga tuda ku the final end oba giyita enkomekerero kati waneeno olina omanyira ddala nti kyenkoze kivuddeyo banayirigiriza abantu baffe abamu they don't know how to put on these switches ngerawo olaba nze asoosoka testing yasoosa kakola ako kati switch eno ebeera ng'eri off ebeera bwetera nga bw'okiraba nti bubeera buneeno nga kana kayimiridde ekabeera wansi leka tekitegeza tomaze oconnectinga era osaako bulungi n'ebyabweru ebyabweru nga tegirigeza balina abatuguza amataala bano sometimes ndowooza we are now seeing this banaye kikoleddwa mwana ebiseera ebisinga n'abatuguza amataala ayinza osanga ng'ettaala lyakuwa lyali ffu kati oba olina okonfaminga n'omanya nti balubu gye yampa namunnyo aba insulation yaffe n'agambye wano egenda okugyako shade wano oteekako then this is the sitting room nomala n'ojjako ekintu tukirabe bulungi alebuuza nti switch ebbiri nga tezikoze zandikoze naye olwakadde tubadde nakatono ate beetagisa ebintu nga bibiki kadde kawekirala n'ekyekimu era ne wano eno wano woolaba wano nti ebintu twagambye tetunaziwetaweta engeri nti akadde ke katono twandibadde tukola ekintu nga kirini tusinga tubadde nako naye engeri nti katono tukikozewo etu tusobole obbalaga nga tuveewo nga buli kimu kiwedde nga bakitegedde ddala ndaba ku Saviour TV sigadde nze Mulindwa Gilbert era nze akoze ku kintu kino ne munnange chief era nga bw'okirawe n'abagambye tugenda wiringa balubu yaffe ey'omu sitting room n'ey'oku shade nga bwe kivuddeyo bulungi wano ogiteekako ojjako n'oteekako n'ojjako n'oteekako wiring waffe agenze bulungi nnyo. Thank you very much. Tubadde ku Saviour TV. We have been with the electro installation class. Banayi mumukubireko ku ngalo abamulaba. Very much we thank you Mulindwa Philip. Thank you banayi omwana mulete asome DIT ku Saviour High School. Tulina bakery, tulina hairdressing, a lot of things that your child will learn at Saviour High School. Nsigadde nze muwanguzi Gordon reaching out to you.
Tune on and watch the next show. Thank you very much.